Hello Uganda, Mwaguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Olwaleero ngenda kuba njogera ku kintu eky'omugaso ennyo. Kiki ky'olina okukola singa babeera nga bakukutte oba nga bakutuusizzaako ogw'obuliisamaanyi oba nga bakulwepinze. Abantu bangi bakwatibwa ne basirika ne bamaliriza ate nga bafunye ebizibu bingi, so nga ate singa oba nga olina ky'okozeewo nga tokisirikidde ogenda kuyambibwa, obulamu bwo buddemu bubeerewo nga bwe wali. Waliwo omu ku ba clients bange gwe nali njogerako naye alina HIV nga ngezaako okumanya yafuna atya HIV ono. Agamba nti bamuteera ddagala mu byakunywa ne bamukwata, yagenda okuzuukuka nga kiraga nti bamukutte. Guno gwe gwali omulundi gwe ogusooka okubeerako mu kikolwa eky'okwegatta. Bwe kyabaawo n'asirika, talinaako gwe yagamba, obulamu ne bugenda mu maaso era nga omuntu atalina kimubaddeko. Wabula lumu aba ayagala ogenda ebweru, bino bye tugenda ebweru kuba ekyeyo, ne bamugamba balina okumukebera. Okugenda okumukebera bagenda osanga nga alinamu n'obulwadde bwa siriimu. Bweru teyagenda okutuusa olunaku olwaleero ali ku ddagala, wabula nga kimuluma. So singa omuntu atuuka mu mbeera eyo n'abaako kyakola, ate oba oli awo bintu bingi by'ayinza okwetangira. So bw'obeera ng'okwatiddwa, obulabe bw'oliko oyinza okufuna obulwadde obuyita mu kwegatta oba obulwadde bw'obukaba, omuli siriimu abasinga gwe basinga okutya, ne mulimu n'obulala nga kabootongo, oyinza okufuna enziku, oyinza okufuna n'obulwadde obulala bungi. Osobola okufuna olubuto lw'oteeyagalidde, osobola okufuna obulwadde obuva ku buwuka buno bwa bakitiriya obulala kubanga oba ofunye ebisago. Osobola okufuna embeera ey'ekiyongobero kye tuyita depression, omuntu okubeera nga munyiikaavu, ekiyinza okukuleetera n'okwagala okwetta. Abamu bakomekereza beetuze n'okwetuga. Lwaki? Kubanga tebafunye buyambi. So ekintu ekyo bwe kiba nga kikutuuseeko, fuba okulaba nga olinako omuntu gw'ogambako. Bw'omala fuba okulaba ng'ogenda mu ddwaliro waakiri ku lunaku olusooka, waleme kuyita ssaawa 72 nga tonnabaako ddwaliro ly'ogendako. Bw'ogenda mu ddwaliro bagenda kukuwa eddagala erigenda okuziyiza olubuto lw'oteeyagalidde. Bagenda kukuwa eddagala erigenda okuziyiza akawuka ka mukenenya oleme kukafuna. Bagenda kukuwa eddagala erigenda okuziyiza endwadde ez'obukaba endala. Bagenda kukuwa eddagala erijjanjaba obuwuka obulala obwa bakitiriya. Bagenda kukuwa obujjanjabi oba embeera ekulabirira okulaba nti ebirowoozo byo ne mental health yo tekosebwa nnyo, oddemu okubeera mu bulamu bwo obwa bulijjo. Wabula singa ebyo byonna biba nga tebikoleddwa olw'okuba otidde okuswala, bananjogerako ki, banaagamba batya, bagenda kulowooza ndi wa kisiraani, ebintu bwe bityo kigenda kukukosa, kikose n'obulamu bwo obw'omu maaso. So newankubadde nga tewali akyagala, newankubadde nga tewali yandikyeyagaliza, kibaawo. Bwe kiba nga kikutuuseeko, kola ebintu ebyo. Bw'obeera nga okwatiddwa, fuba okulaba nga ogenda mu ddwaliro nga bw'oli. Tonaaba, tosenya, tokyusa ngoye bwe kiba nga kisoboka, kubanga waliwo obujulizi bungi bwe tusobola okufuna okuva ku mubiri gwo okusobola okutracinga oba okulondoola omuntu oyo akutuusizzaako ekikolwa bwe kityo, n'osobola okulaba ng'ofuna obwenkanya. Wabula bw'oba nga tosobodde nga olaba bigenda kukusumbuwa, ekyo si kyekikulu. Ekisinga obukulu bwe bulamu bwo okulaba nti butaasiddwa, tofunye mutawaana ngusingawo. Mwaguzi Shadrack, Health Touch Uganda. Follow the light.